akayimba Kahalima ke byaliwo n'akayimba ako ebizibu katuyingiza mu program ddala ekituufu kyeki. Program ekuba tochi mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebya biguddewo mu ggwanga. Nga bulijjo ndi musajja mukulu omwana w'abataliiwo ababiri Kanyike Henry Mayanja bawa abakyala abeddira engo era mwenyine w'abalungi ennyo abeddira emmamba. Programu eno olwaleero tugenda kutambulira mu bintu biringa bibiri. Waliwo oluvuuvuumo olabise nti waliwo omusumba omu agenda okwesimbawo ku bwa mmeeya Kampala Central. Ekituufu kyeki kituufu omusumba oyo agenda kwesimbawo. Ne tugamba nti waliwo ebyawandikibwa omusumba omu mu mawulire ga bukedde. Ekituufu kyeki byayogerebwa ye oba babifuula oba byawandikibwa kifuula nnenge. Awo nawo tujja kumanyawo. Tujja kumanya ekituufu kyeki ku Miracle Training Center. Kati nno olwaleero tujja kutambulirako awo naye nga tetunabagenda nnyo eyo yonna. Leero lunaku lwakutaano kimanyiddwa bulungi nti Friday Miracle Moment weeri wano ekawaala. Omusumba Yiga waali bulungi nnyo okujja akuwe ekyamagero kyo. Omulwadde alina abalwadde bajja kusabirwa. Olina ebizibu ebikutubiddeko ojja kusabirwa ebizibu ebyo bigende. Jangu osabirwe olwaleero wano ekawala mu kituyita Friday Miracle Center oba Friday Miracle Moment. Center yoba kivuddewo okujja simanyi za center gye kivudde. Friday Miracle Moment olwaleero weeri bulungi nnyo. Ate ng'ennaku z'omwezi 31 wano ekawaala kijja kugwa ekibanyi kijja gwa amenvu gajja gwa n'ekibanyi wano ekawaala ng'ennaku z'omwezi 31 tujja keeseza wano mu kusaba okwenjawulo okw'ekyewuunyo ennyo. Mpozi era nga sinatandika programu eno nja kusooka okutumirako ku mikwano gyange ennyo Musa ku Kaleero atunda obumonde ku katereko Kaleero awo Farmers Market. Omukulu Saalongo Bode naawe nkutumiddeko nnyo n'abavubuka mwenna abayamba ku Musa mu kutunda obumonde. Omukyala nabigumira nga mutunzi wa byannyanja naawe nkutumiddeko. Vincent ne Nakabaale mwebale gye mukwasaganya mu Farmers Market. Muko Baba Salon nkutumidde nnyo Muko Baba Salon nkutumidde ne sekutumira yenna ne bakasitoma bonna bakati abali awo boge abanatukolwako ne bokolako bonna batumidde mwebale kulonda Muko Baba Salon. Kakati nga natira okuleeta omugenyi wange abantu tube serious era tuyige okwegamba okuba abakakufu mu ntunula mu byetwogera ne mu byetukola. Twogera ebintu bingi oba tukola ebintu bingi era tutunula mu ngeri za njawulo. Olw'okuba toli serious mu byokola, toli serious mu byoyogera, toli serious mu ntunula, ojja kutuumibwa ekyo kyoyogera oba kyoyogedde nga toli serious. Okugeza oli mu Nakatemba kyokka buli w'obeera Katemba omukolerawo. N'okolera Katemba watasaanidde ate wasaanidde n'otomukolerawo. Kwegana oyagala okwetwala nti nze mumanyi nzanya Katemba era ndi munnakatemba nnyo. Ojja kukkakkana nga ne bw'onoogamba omuntu ekintu ekirimu eggumba oyo Katemba we ebyo Nakatemba. Kale
tubeere serious tuleme kutuumibwa mirimu gyaffe songa oluusi tuba tuli mu kiseera ekituufu era nga byetukola byebituufu naye olina bitwala nti ebyo byebakola byebyo oyinza n'okuba nga oli mulwadde olina gamuganeno oli mulwadde eyo katembawo ekyo kimu kyakubiri tulya ebintu bingi byetulya tulya ebiwuka enswa n'enseenene abasuubuzi bo bagambye nti enseenene tebazifuuyirwa ddagala wabula enseenene ezo bwe zikwatibwa waliwo ebiwuka ebyo ebiwuka byemusanga mu nseenene ezo nga muziguze muba muzikongolamu ebiwuka mulimu ebiwuka ebyobusagwa ebiwuka ebyo enseenene bwe zirwawo mu byo bizirya biziruma kati bitira obusagwa obwo ne bugenda muki mu nseenene ezo kakati singa ozirya nga tozoozezza nnyo kutukula ojja kwekanga nga zikuzaalidde bakaayi zikuzaalidde bitukula bakaayi byazalira ku nsiko enswa tulya enswa ennaka ezo tuzirya mbisi enaka bali enaka musegeranyo tuzirya mbisi naye enswa ezo mubaamu akawuka ako abalemezi bakayita kafuuyira akawuka ako ng'okaliiridde mu nswa ezo kalina obusagwa obw'amaanyi nnyo obuyinza okutuusa mu mubiri gwo obulabe obw'amaanyi nnyo kati tulya ebintu nga tubyegendereza wano kantwale ekiseera kino okwanjulira omugenyi waffe ali mu nyumba olwaleero omukulu nsanyuse nnyo okulaba nsanyuse nnyo kusanga mukulu Mayanja mwebale nnyo kunkyaza mu studio za ABS TV TV y'omuntu wa bulijjo buli omu gye yeetaaga kubanga bw'ogiraba ofunamu ebyamakulu bingi kubanga TV eno ye TV yokka gy'oyinza okubeerako n'abaana bo ne famire yo ate ne musigala nga muwulira emirembe kubanga eriko ebigambo ebyamakulu bingi okusinga omuntu bye yandirowoozezza nti bye yandifunye ku TV kubanga abasinga batega TV ez'enjawulo naye TV oluusi ze batega ne zitabaako kyamagezi kyezibongerako naye bw'obeera ku TV ng'eno eyina ebyamagezi byekwongerako n'olwekyo kikugwanidde okugireka abaana bo bagambe temujjangako ABS n'abakozi n'omukyala ABS temugijjako kubanga n'obuzannyo bwayo buzimba omusumba yiga yeebale nnyo kubanga yatuteerawo omukutu guno ate ogukutte ku nsonda z'ensi zonna manyi abali e Dubai bandaba kati manyi abali mu nsi ez'enjawulo batulaba era nammwe mwebale kugenda ku mukutu gwaffe ogwa ABS TV ne mubanga mutulaba mwebale nnyo okunkyaza yenze omusumba Kavuma Isaya owa Miracle House Fellowship abasinga gwe bakazaako mu nasingo atanyoma mirimu kubanga nzenzeko omusumba akola buli mulimu gwonna oguba gusangiddwawo kubanga ekisinga obukulu kwe kumanya wa wofunye magala ekigulira magala eddiba n'olwekyo kyekindeetera obutanyoma mirimu ate era nenkubiriza n'abalala buli lunaku buli ssaawa mbeera nkubiriza abantu obutanyoma mirimu sebo mukulu Mayanja sebo webale nnyo webale ddala omusumba Kavuma Isaya okuva mu Miracle House Fellowship enasana akati ogambye oli musumba kirungi nnyo musumba kakati abasumba mukkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi abasumba twandyenyigidde mu byobufuzi singa tuba tuweereddwa omukisa kakati waliwo oluvuuvuumu olutandise okufuluma nti omusumba Isaya Kavuma ategese okwesimbawo ku bwa meeya bwa Central Kampala Central ekintu ekyo kituufu
abantu bakyansaba okwesimbawo naye nkyakyetegereza kubanga nsooka kgenda mu maaso ga Katonda n'ensaba Katonda bw'ananzikiriza nti ngende mpeereza abantu be kubanga nze ndi muweereza buweereza so siriimu kaabuntu siriimu maanyi gonna ku lwa Katonda nsobola okuweereza abantu be wanaaba ampadde omukisa ogwo naye bba abantu bansabye naye nange nkyali mu maaso ga Katonda nkyegayirira naye ng'abantu bakusabye oli mwetegefu nti ddala oyinza okwesimbawo Katonda bw'anaaba nzikiriza kuba Katonda Bayibuli egamba nti Katonda yagaba obuyinza kati bwe naamusaba n'ayogera nange kuba mukwano gwange bw'anaayogera nange n'agamba Musumba Kavuma nkutumye genda oweereza abantu bange nja kujjayo empapula nja kwesimbawo. Kakati omusumba ennaku z'omwezi zaali 19 olunaku lwali lwakubiri omwezi oguwedde ogwa Novemba amawulire gaabukedde ku lumuko ogw'e10 gawandiika bwe gati nti ayambalidde abasumba omusumba w'ekkanisa ya Miracle House of Fellowship e Nansana Isaiah Kavuma atabukidde basumba banne abanyunyunta endiga zaabwe ne batafaayo kulaba ng'abagoberezi baabwe bakula mu byenfuna. Yabadde asinkanye abamu ku bagoberezi be abamukyalidde n'ababangula ku ngeri gye bayinza okwongera ku nfuna yaabwe nga beenyigira mu bulimi n'obulunzi. Kavuma yakuutidde abantu okwettanira okulima rosemary kuba alimu emigaso mingi ate nga ddagala. Omusumba Kavuma wayambalira abasumba banne eri abasumba abanyunyunta endiga zaabwe. Abasumba ennaku zino abamu beegulidde omuze ogw'obutatunuulira endiga sente zigenda kuzijjawa wabula bo ne batunuulira okubagamba nti muleete ekimu eky'ekumi n'ekiweebwayo. Bw'oba tonaba kutegeera muntu waanajja sente zagenda kukuwa zagenda kuleeta mu kiweebwayo kubanga Bayibuli egamba nti muleete ebimu eby'ekumi n'ebiweebwayo ennyumba yange ereme kubulamu mmere. Naye omuntu atalina mmere mu nnyumba ye ye mmere aba anaagijjawa gy'anaaleeta mu nnyumba ya Katonda. N'olwekyo y'ensonga lwaki nti nawandiika amawulire gano ebyawandiikibwa mu mawulire ago bituufu kubanga nali nsisinkanya abantu okulaba nga neeyongera okwogera nabo mufube nnyo ebyenfuna byammwe awaka mu nnyumba z'abalokole n'abantu ab'enjawulo bafube nnyo nga tonabagenda mu kereziya nga tonabagenda mu muzikiti. Imaama asooka amanye mulimu ki gw'okola, musumba asooka amanye mulimu ki gw'okola, faaza asooka amanye omulimu ki gw'okola. Aleme kugamba nti gundi gwe toleeta ojja buzi mu kyaki n'engalonsa naye kubanga Bayibuli tetukkiriza kujja mu kyaki n'engalonsa. Naye omuntu atalina kyakukola ate tasobola kujja mu kyaki. Ate oluusi abasumba abamu tulina connections ez'enjawulo ze tusobola okukolagana nabo abantu baffe ne babawa emirimu. Y'ensonga lwaki nti nze Musumba Kavuma Isaiah abantu bange mbasisinkana ne mmanya anatalina mulimu anagulina eyagulina akoze atya okulabika nga gweyongerako era bikolwa ki bye yandikoze oba kiki yandikoze okulabika nga omulimu gwe gubeera gw'amaanyi nga gumuweereza bulungi. Y'ensonga enkulu gye nsinga okukubiriza abantu mu mulembe guno kubanga omulembe guno muzibu. Abantu bawoza gavumenti tetuwadde emirimu naye gavumenti terina bwegenda kukuwa mirimu wabula ogwo gw'olina ogw'enkumbi gw'oba olemerako naye manya ki ky'ogenda okulima ekinavaamu ssente. Oli mubazzi manya ki ky'ogenda okubajja ekinavaamu ssente. Oli musuubuzi manya ki ky'ogenda okusuubula ekinavaamu ssente. Naye bw'oba tosobodde kumanya ki ky'ogenda kusuubula ate oluusi omusumbawo yamanyi kikyasobola okukola kubanga nze kati nyambako abaana abagenda ebweru nembafunira kampuni eziri organized ezinasobola okubalabirira ate ne zibatuusa bulungi ate nga tebataddeemu na ssente nga tutaddeemu na ssente. Nembafunira kampani abagoberezi bange nembafunira kampani ezinaabayambako okubawola ssente omutali magoba nga temulina musingo. Kati neneeyongera okulaba ng'enkulaakulana
mu bantu yeeyongera. Ogunno gwe mulamwa gwe nali njogerako newankubadde nga amawulire gagogerako katini. Yensonga lwaki ntaate bw'ogogeddeko mpulidde omukisa gw'amaanyi kubanga ndi kumukuta ate ogusinga amaanyi mu Uganda. Kaakati omusumba mirimu kigwe gy'oli awo n'ogamba nti nze abantu bange bajja kujjanga wano ssente oba abagoberezi bange bajja kujjanga wano ssente basobole okuwaayo ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo. Olinawo emirimu gwe gyo gy'ogamba nti kola wano bw'onoofuna ssente olyoka oleete? Nze eno Miracle House Fellowship si kanisa ng'ekkanisa endala wabula eno training center. Kati training center tutraininga abantu kubanga omuntu ayinza okubanga teyasoma tayina suubi famire ye teyina we yamuteeka naye ffe bwajja n'atwegattako tumuyigiriza emirimu egy'emikono, tumuyigiriza okukola ebitabo, tumuyigiriza okulima, tumuyigiriza okulima obutiko, tumuyigiriza okukola kando, tumuyigiriza okukola sabuni, okutunga engoye, okukozesa kompyuta, ebintu ebyenjawulo ebyo n'okubajja. Kubanga ne Mukama waffe Yesu yali mubazi. Ate bwe yali mubazi Yesu? Kubanga kitaawe yali mubazi era yeyambangako kitaawe. Kati mu kuyambangako kitaawe ate bwe yagenda okutandika okunoonya abagoberezi era yanoonya abakozi. Yasisinkana Simoni Petero ng'ali ku ki? Ali ku lyato avuba. Kitegeeza nti Yesu akozesa bakozi. Ne bwe tutunuulira mu ndagaano enkadde tulaba ne Musa yennyini yali mulunzi w'endiga za mukoddomi we Katonda gye yamulondera. Kati naawe ng'onooyagala olondebwe Katonda naawe oteekwa okuba ng'olina ky'okola Katonda alyoke akwesige okukola omulimu gwe. N'ekirala nti Miracle House Fellowship etraininga abasumba n'ababulizi b'enjiri n'abayimbi okugenda okukola omulimu gwa Katonda nga beeteeseteese bulungi. Ennaku zino omusumba ava wano n'agamba ndi musumba ng'alokokedde wa musumba yiga wiiki emu. Alokose wiiki eyo olw'okuba avudde Mbaale ata ayagala ddeyo ne kanisa addeyo atandike kanisa awo byasumba tabimanyi yalokose lunaku lumu ayagala asumbe. Ensonga lwaki osanga ebintu ebyenjawulo mu makanisa g'abalokole n'amakanisa oluusi ne bageevuma naye amakanisa agateeketeekeddwa obulungi weegali era nga n'abantu n'abasumba abagasumba bateekateekeddwa bulungi. N'olwekyo naawe jangu tukuteeketeeke ogenda mu leesi y'okusumba kubanga okusumba ko tetukuziiza Katonda yalonda omusumba era okiwulira munda mu ggwe katoli eyo goli eyo okiwulira ogamba wano weetaaga chaachi wano weetaaga kubuulira njiri abantu ba wano weetaaga kulokoka. Ebyo byonna byonna tubikutendeka bulungi ne tukuwa empapula ate era ne tukuwa ne certificate n'ogenda n'oweereza bulungi nga toliimu kyekuubira nga ne byokola obimanyi bulungi. Kaakati abaagalwa abalungi katuwummulemu katono nnyo tukomawo tukyalina omusumba Kavuma okuva mu Miracle House Training Center e Nansana nga training center agenda tunyonyola batraininga biki oba batraininga n'abasumba tetumanyi wawo wonna tugenda kola ki kujjawo. Tova ku ABS TV tukomawo. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Naye bannange ono mukozi atulugunya ati ddala omwana amulanga ki? Yete uno olutalo mu toilet beesikambula ontwala tontwala kiki ddala ekyali kigenda mu maaso wano? Zino empina emigere ebivuuma nga laddu kiki ekyali kigenda mu maaso?
Lw'omukaaga luno ssaawa 4 ez'ekiro. Gwe mukwano atagenda kubeera ku TV genda ku ABS TV Uganda official ye YouTube channel yaffe subscribe byonna byonna mukwano ogenda kuba ng'obiraba. Nange Stella Nambiru olw'omukaaga ssaawa 4 tosubwa. Ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawaala 31 December. On 31st of December, buli muntu yenna jangu everybody come. tuyingire omwaka 2020 We enter 2020 nga tuli wano Kawaala. while we are here at Kawaala. Muleete abalwadde, Bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba. the barren. Ogenda kuyingira You are 2020 going to enter Bidi Abidi nga tokyali while you're no mugumba, longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso, blind, nga tokyali mulema. while you're no longer disabled. 31 December 31st of December, mujje Kawaala come to Kawaala tusule wano nga and tusaba. we stay here overnight as we are praying. Ku lwokutaano lwa wiiki eno The Friday of this week beginning, Mukama yaŋŋambye God told me nziremu ngabire abantu akatunda. to give people the passion fruits. Temukyagadde? Don't you like that? Ku lwokutaano lwa wiiki eno This Friday that is buli beginning, muntu yenna jangu every person come. ŋŋenda kuwa akatunda I'm going to give you a passion fruit okalye, and you eat it. ogenda kubeera n'omukono You are going to have a hand n'omukisa and the blessing ogw'okutunda by'oyagala okutunda. of selling whatever you want to sell. Tosuba olwokutaano lwa wiiki eno Do not miss this Friday ate era ne sande ya wiiki eno and even that Sunday of the era same nawe week. Mukama yaŋŋambye God told me also nziremu nsabire amenvu, to pray for the sweet bananas, ngabire abantu amenvu. to give people sweet bananas. Ebyenvu ŋŋenda ddirangirirako I'm going to declare on that buli banana, agenda okulya ku lyenvu whoever is going to eat of it, ogenda kugonza buli kimu kyonna ky'oyagala. you are going to soften whatever you want. Ogenda kugonza omusajja wo You are going to soften your husband okuyita mu lyenvu eryo through that sweet banana lye ŋŋenda ogaba ku sande, that I'm going to give on Sunday, n'akatunda ke ŋŋenda ogaba olwokutaano and the luno. passion fruit I'm going to give on Buli Friday. agenda obbiryako, Whoever is going to eat of them, bw'oba oli mukazi, if you're a woman, Mukama agenda kwongeramu ekirungo ekikubulamu. God is going to add another value or spices which is missing. Amen. Amen. Tosubwa Do not miss olwokutaano luno this Friday n'olwesande luno. and this Sunday. Jangu, Come, Mukama agenda kukola. God is going to work. oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tukomyewo nate mu programu yaffe ddala ekituufu kye kimu tukwira toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala ebiba biguddewo mu ggwanga. Nga tugenda mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri oba ekisembayo, nziramu okujjukiza nti olunaku lwa leero okusaba weekuli wano e Kawaala ku Revival Christian Church. Omusumba Yiga olunaku olwa leero agenda kuwa akatunda
jangu olwairo ofune akatunda omujjo okukobona oli akatunda buli kyotunda oba buli kyokutte mu ngalo zo ojja kitunda ng'akatunda simanyi kyana kyakwogera jangu ofune akatunda ate ku Sande agenda kugaba eryenvu eryo agenda kulagirirako ekintu ekiriwo okugonza bw'onooba mukazi ojja gonza omusajja bw'onooba omusajja n'oli eryenvu eryo ojja gonza buli kimu emirimu gyo gijja kugondera abakyala bajja kugondera buli kimu ekinaaba mu mikono gyo kijja kuba kigonvu kanolwekyo Sande jangu ofune eryenvu ate olwaleero jangu ofune akatunda jangu ofune byombi leero ofune akatunda ku Sande ofune eryenvu tukomyewo n'omusumba Kavuma okuva mu Miracle House Training Center e Nansana omusumba tukyagenda mu maaso obadde ogamba nti mu traininga abantu basobole okufuna sente basobole okuwa ekimu kakati wafuna otya ekirowoozo ekigamba nti nze kan traininga abagoberezi bange Katonda yantuma okubuulira enjiri ey'emirimu ate n'ey'omwoyo kubanga bw'osumba busumbi mubiri n'otasumba mwoyo bw'osumba omwoyo n'otasumba mubiri ate oba okozeemu ensobi kubanga omubiri gwe guleetera omuntu okwonoona omubbi tazaalibwanga mubbi naye ekimuleetera okubba kubanga talina kyayinza kulya talina wayinza kusula abantu bangi banyaga sente z'abalandiroodi baabwe naye si lwakuba nti bandiyagadde okuzinyaga naye olw'okuba talina n'asalawo okubeera mulyazaamaanya n'asalawo okubeera omubbi n'atandika okubeera omuntu ow'empisa ezitali nnungi kati bw'oba on'omusumba okumutwala ku leve eddako oyina kumusumba nambeemu mu mirimu gye n'omusumba omwoyo ng'omusabira ate n'omusumba n'obwongo bwe waliwo abantu abamu nga bamba ali awo nga naye ye yennyini olw'okuba bwe yafiirwa kitaawe ne maama we yafuna mental sense kati bw'aba yafuna mental sense bw'ajja ew'omusumba Kavuma Isaaya musabira ate nemuyigiriza n'ekyokukola ne yeeyongera maaso n'obulamu obweyagaza ate Katonda yantuma okusabira abalokole n'abatali balokole era nze mu training center Miracle House Training Center sibeerayo n'abalokole bokka abasiraamu basanga bambadde enkofiira zaabwe abakatuliki bajja n'emidaali gyabwe buli omu ajjanga bw'ali kubanga Katonda bw'aba atonyesa enkuba talina muntu gw'asosola talina muntu gw'alondamu talina gw'agamba nti ono mwonoonyi oba ono si mwonoonyi era nze neewunya abantu abasalira abantu emisango ne bw'onoosala omusango okwenkanawa ogwo omulimu gulekere Katonda kubanga Katonda yamanyi emitima gy'abantu ife ogwaffe Katonda gwe yatutuma gwe gw'okuddaabiriza abantu be okubategeka n'okubatuusa ku ekyo kye balina okufuna nsabira abalokole n'abatali balokole abantu bangi mbasabidde mu mayumba gaabwe abantu bangi balina obujulizi wano ku Miracle House Fellowship kubanga tufellowshipinga ate nga munaku endala tubeera tuyigiriza abantu engeri gye bateekwa okukolamu emirimu engeri gye bateekwa okweyongeramu mu maaso sebo yengeri yokka omusajja wa Katonda ayitiddwa Katonda Pawulo yagamba n'agamba nti nze bwe nagendanga okuweereza saanyigirizanga baaluganda kubanga neerukiranga ebiwempe byange bwe ntunuulira kino ekiwempe kye tutaddeko ebigere sebo kirukibwa bulukibwa era bw'ojja ku Miracle House Fellowship tukutendeka okukikola ate naawe omusumba agamba nti njagala genda kusumba ife tusooka ne tukuyigiriza by'ogenda okukola omanyi okutuuka mu kitundu gy'ogenda okubuulira enjiri n'obafuukira ekizibu mumpe bwe mutampa mugenda kukolimirwa nedda ffe tetukikola ekyo tukuyigiriza n'ogenda mu kitundu ng'omanyi okukola ebitabo ng'omanyi okukola kando ng'omanyi okulunda ng'omanyi okulima ng'omanyi okusevinga kati bw'otuuka mu kitundu gwe kennyini gwatandikira ku bantu abo bennyini n'obayigiriza okukola ebitabo n'obayigiriza okukola kando n'obayigiriza okulunda kati bino by'obayigiriza ate batandika okubitunda nga bwe bakuleetera ku ssente nga naawe
naawe kennyini olya naawe n'osanyuka n'ogamba nti omusumba ono wa mugaso mu bulamu bwaffe naye si kutuuka mu kitundu ate ggwe n'obafuukira bufuukizi kizibu anti ng'obasabiriza ng'obagamba otompe ojja kufuna ekizibu ojja kufuna ekikolimo ebyo ebintu eby'engeri ng'eyo abaweereza ba Katonda ffenna tetwetaaga kubibeeramu tetwetaaga na kubyenyigiramu wabula mujje ku Miracle House Fellowship Training Center tulabirira abaana bamulekwa ne bakateeyamba abakyala abasuulibwawo babba baabwe tubayigiriza emirimu egy'emikono ne babaako kye bakola okweyongera mu maaso. Kakati era wano amawulire gagamba nti Kavuma yakuutidde abantu okwettanira okulima rosemary kubanga alimu emigaso mingi ate nga ddagala. Rosemary kyeki era ddagala kyeriri mu rosemary? Nkola n'ekitongole kye bayita Sawo Uganda kubanga bwe nagambye nti tukola n'ebitongole bya njawulo. Ekitongole kya Miracle House Fellowship tekiyinza kwetengerera ku bintu ebyo byonna naye tufuna ebitongole eby'enjawulo bye tukolagana nabyo okulabika nga abantu baffe bafuna emirimu era nkolagana n'ekitongole kya Sawo Uganda. Sawo Uganda kye kitongole kyokka ekikugamba nti lima rosemary kimugula ate nekikufunira ate nekimujjamu n'eddagala. Lindako ogamba bino ebimuli ebya rose rosemary kati aka rosemary kabeeranga majaani abantu abasinga bakateeka ku mmere kawunyisa akawowo mu mmere kawunya bulungi bw'okateeka ku caayi kawunya bulungi bakakensa abasinga bakanywa kubanga kazigula obwongo nga bw'onaaba sabbuuni kati ng'onoonaaba ku bwongo oyina kukozesa rosemary. Kati amajaani ago aga rosemary gayamba abantu okuwona endwadde ez'enjawulo kubanga kawonya endwadde 12. Kati bw'ojja n'ojja ku Miracle House Fellowship tujja kukuyambako okukutuusaako ekitongole kya Sawo Uganda ate tukugattako ebintu eby'enjawulo ebyo okulima rosemary ate ne bamugula ate n'olunda obumyu ate obumyu ne babugula ebitabo ate nabyo ne babigula ate ne bino byonna bye tukola nga Miracle House Fellowship twazuula bitongole ki bye tuyinza okukolagana nabyo kubanga tukolagana n'ekitongole ekirala kye bayita Cash In nakyo kituyambako okuyamba abaana abaagala okgenda ebweru. Kati ffe ng'omusumba Kavuma nali sisobola kwetengerera mu byonna nendaba baani benyinza okukolagana nabo okulabika abantu bange nga bayambibwa okulaba abantu bange nga batuuka ku kitiibwa kya Katonda kubanga Katonda teyabatonda kuba baavu. Yesu yagamba nti munaalyanga 10 ku nsi ne mu ggulu 10 naye ogenda n'osanga abantu abakyasinza okusaba ng'ate be bakyasinza okubeera n'ennaku n'ogamba kiki omusajja akeera mu kereziya kiki ekimuleetera ennaku omusajja asula mu night prayer kiki ekimuleetera ennaku kiki ekimuleetedde okwetuga naye nga yeetuze ng'ate abadde mulokole mulamba n'owulira nga mu butuufu ennaku munda mu mutima ekukutte naye olw'okuba Katonda nze ekyo kye yampitira kati omutima gubeera gunnuma bwe tunuulira abaana abali ku nguudo bwe tunuulira abakyala be basuulidde abaana bwe tunuulira abantu ab'enjawulo bambi abatalina kyakulya abatalina kyakunywa abatalina gye beeyongera abatakyalina ssuubi gw'osanga nga bamugoba mu nnyumba y'okukatanga ng'ate ennyumba ya siringi 50,000 n'ogamba bwe bamugobeddemu ye 5 kati anaasobola ate kati bw'ajja ife tumuyigiriza okukola ebitabo ate ebitabo ne tubifunira ekitongole ekibikola ki ekibigula kati ogenda okulaba nga buli mwezi abadde alemererwa okufuna 5 ng'ate ayingiza $300 $5. Oli ase noyogera ku bitabo kibye mu training njala kunze mu training nakugambye tuyigiriza abantu okukola ebitabo okulima rosemary okulunda obumyu n'omusulo bagugula okubajja okutunga engoye okukozesa emitimbagano kompyuta okuzitendeka muntu asobole kubanga asobola okugikozesa ate ne tuyigiriza abantu okukola kando abakyala naddala abakyala abali ewaka mu abampuliriza mugenda kufuna ennamba yange mujje tubayigiriza okulima obutiko obulimirawo wakawo ate n'ogaggawala nnyo n'olwekyo mujje ku Miracle House Fellowship wane Nansana ku Kyennabweru Training Center weeri okubeera mu misomo gyaffe kwa bwerere
wabula gwe jangu nga weteeseteese ng'oyagala kukulaakulana tukugata ku bitongole ebyenjawulo ebiwola ssente omutali magoba omutali musingo naawe agamba nti oyagala kwewola ssente naye gwe oyagala kuteekamu amagoba kubanga abawola ssente omutali magoba bawola ssente okuva ku mitwalo 2 paka ku bukadde 2 kati gwe bw'oba oyagala ssente ezirimu amagoba ate naawe tukugatta ku kitongole kubanga oyagala kugula kizimbe ekyakawumbi olina by'oyinza okusinga osobole okufuna akawumbi okoleki ate naawe tukugatta ku kitongole ekinaakukolera ekyo naye ekyo mubeeramu amagoba n'olwekyo bano abagaba ssente omutali magoba bagezaako okukulaakulanya omuntu wa wansi olw'okuba nti ebyo bye bindeetera n'okwagala mbeera emmeeya kubanga nnumirirwa omuntu wa wansi abantu b'ewansi bwe bakyasinza okunyigirizibwa n'osanga omuntu bambi talina kyayina ali mu kibuga awaayiya siringi 10 waliwo omukyala wano mu paaka enkadde yafa bamenya omudaala gwe bwe bamenya omudaala we yali ajja fiizi we yali ajja buli kimu ennyumba gye yali asulamu we yali azifuna ezipangisa ne bagumenya kati bwe bagumenya ebintu byonna ne babitwala yagwa wali n'azirika mazima ddala twamutwala e Masaka ne tumuziika ekintu ekyampisa obubi ennyo ne ŋŋaana ye kiki gavumenti lwaki tevaayo netunuulira ku muntu wa wansi neebaka engeri gyemuyambamu kubanga omuntu tosobola kumusindiikiriza busindiikiriza nga tumuteeseteese n'olwekyo twetaaga kweyongera okulaba ng'abantu tubateekateeka ate tubatuuse ku kitiibwa kya Katonda kubanga ffe ekiruubirirwa kyaffe kyekyokulaba ng'abantu batuuka mu ggulu nga tebeetuze omuntu eyeetuze tagenda mu ggulu omuntu eyeetuze tagenda mu ggulu ekimugaana okgenda mu ggulu okimanyi kubanga asaanyizaawo obulamu Katonda bwe yamuwa naye ekimuleetera okwetuga osanga oluusi Mr. Swata akantu akusikategedde bulungi kakati mbadde tukyali ku training center byonna ebyo byonna tubikolerawo ku Miracle House Fellowship Training Center kati oli ayagala okunkubira ku simu awo yagisangawa ayagala okunkubira ku simu ennamba yange nnyangu nnyo n'ayina obwongo obwamanga asobola ogikwata eri 075 7 emirundi 3 8 emirundi 3 5 yesembayo 075 777 888 5 eyesimu bwogikubako nze kennyini nze njikwata asabiddwa okubeera meeya kitegeeza oba oyogera n'oyo gwe basabye okubeera meeya n'olwekyo ate bwongabwe oyogedde ku bya meeya olina ekintu kimu kyemuzijjukiza naffe wano omukozi munnaffe omukulu Albert Luswata naye yagenda kwesimbayo ku bwa meeya bwekabwempe ndowooza omujja kukwatagana bulungi n'olwekyo abalokole tuveeyo Katonda bw'aba akukkiriza vaayo okolere eggwanga lyo kubanga eggwanga tetuyinza kulirekera abantu balala wabula tuyina kulyenyigiramu okusobola okutaasa abantu baffe n'obuli bw'enguzi tebusobola kuvaawo omutali muntu ayina ddiini omuntu atalina ddiini tayinza butalya nguzi bwe nalabye mukadde waffe muzeeyi ng'atambula olw'obutalya nguzi neneebaza Katonda nti kubanga kati batandise okukijjukira nti enguzi mbi enguzi yeetaaga kuvumirirwa n'olwekyo tweyongera okulaba nga twenyigira mu byobufuzi mu bukulembeze okulabika nga enguzi ffe kennyini abatajagala ate tusobole okugijjawo kakati omuntu ng'ayagala okutandika okutrainingibwa kompyuta wagambye okutrainingibwa kompyuta ne mutraining okukola ebitabo kakati omuntu oyo yekimwetaagisa ki omuntu oyo kasi tojja ku Miracle House Fellowship Training Center kubanga tutunuulira abayizi baffe ne tumanya nti gwe oyagala kuyiga kino gwe oyagala kuyiga kino kati ne tuba groupinga ne tutandika okubatendeka naye kati mu kaseera kano muntu asobola okujja ne tumanya naye tugenda kati amasomo gaffe gagenda gaggwayo tutendeka buli olw'omukaaga tubeera n'emisomo gino wammanga okuyiga okukola ebitabo okulunda obumyu okulima rosemary n'okutendeka abaagala
okulima obutiko ku lw'omukaaga n'okukola sabbuuni n'okukola kando buli lwa mukaaga naye bano aba kompyuta bo tugenda omwaka ogujja we tugenda okubatandikako naye oyina okujja ab'ebyalaani semesters eggwako n'olwekyo naye oyina okujja ne weewandiisa ne tusobola kumanya nteekateeka y'abantu bameka be tugenda okukolako omwaka ogujja n'olwekyo ennamba yange ey'essimu nagibategeezezza eri 075 7 emirundi 3 8 emirundi 3 5 yesembayo ow'oluzungu tukozesa 075 777 888 kati bw'ogikubako eyo oba osobola okutukyalira osobola okunkyalira ku mukutu gwange ogwa Facebook oteeka mu Bishop Kavuma Isaya oboteka mu Bishop Kavuma Isaya Bishop okiwandika mu luzungu Kavuma mu Luganda ne Isaya mu Luganda ojja kuba mfuna bulungi ojja kuba ngoberera bulungi byonna byenkola music wange naye gyali ndi muyimbi wa gospel Katonda ampadde ekiso okuyimbira abantu gospel abantu bafune ekitangara ky'obwakabaka bwa Katonda n'olwekyo naawe osobola okutukyalirako ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ku mukutu gwange ogwa Facebook ojja kweyongera okulaba Miracle House Fellowship na Musumba Kavuma Isaya oba Bishop Kavuma Isaya bakolaki bagaziza batya bayambye batya eggwanga osobole okubanga ofuna ekitangale ekirungi osobole okuba mu nsi Uganda ekkula lya Africa nga weeyagala ng'ogisanyukiramu nawe yeetaaza omulimu ogw'enjawulo gwonna gwe jangu nsisinkane nze nina ebitongole byenkolagana nabyo ebikutuusaako omulimu oyagala omulimu mu Uganda oyagala omulimu wabweru wa Uganda nze nina ebitongole byenkolagana nabyo ebikutuusaako omulimu kati ate wali waagamba nti ye yabadde tanneetaaga we yabadde atandika okunda kati ate bwe njogedde ku ky'emirimu nanneetaaga esimu yabadde teyagifunye eri 075 7 emirundi 3 8 emirundi 3 075 7 075 7 7 7 8 5 n'olwekyo bw'ogikubako eyo oba omfunye buli kye weetaaga kikuba mu ngalo zo abamu manyi bagamba tebwotuuka ku Miracle House Fellowship olwedde ekyamagero kiba mu ngalo zo kubanga tusabira abakazi abatalina basajja abagobebwa mu bufumbo bebakyawa bebagoba abayina ennaku abayina ebizibu abayina emitawaana bonna tubasabira abayina amayembe mumanyi abantu baloga ekyo nkikkiriza jangu tukusabire ogenda kulaba ekisa kya Katonda genda kuba bulungi n'abasumba tuba traininga ababulizi b'enjiri tuba traininga genda mu field y'okubuulira enjiri ng'oli training ekintu ekyo bakyogeddeko nti omuntu ajja n'abanga avudde embaale najja wano nayiga n'alokoka kati n'ayagala okuddayo embaale n'ekkanisa nga tatrainingiddwa kati omusumba tumutwala bbanga ki okumutraininga omusumba ekitone new certificate esooka ebeera ya myezi 3 ebeera ya myezi 3 tukutraininga mu myezi 3 n'obanga ofunye siyole amara okutandika practical kati bwe tumala okukuwa siyole ate tuba tukulindidde certificate endala eyaddala nga naawe okola kubanga nina okukusumba olina okujjako ku kituuti nga nze nkulusomeseza ate nojjako ku kituuti kyange nendaba byonooyigiriza abantu bitegerekeka kati bonoba tobuliddeeko nendaba sijja kumanya kyogenda okuwa abantu oba ddala kituufu kati mu training center tukutendeka ate bwe tumala okukutendeka ne tukuwa ne ku kituuti ennaku ezimu n'oweereza ne tulaba ne tumanya nti gye tugenda okukutwala tukusimbe obuulire ekigambo kya Katonda abantu ba Katonda ogenda kubawa ekyo kyennyini Katonda ekigwana okuwa abantu kati bisanyizo kibye mwetaaga ku training gundi ku training center twetaaga okumanya walokokerawa kubanga awo tetutraining atali mulokole mwekasita tudda mu bya church tetutraining atali mulokole naye mu bino ebyemikono tutraining omuntu yenna naye mu bino ebya church tetutraining atali mulokole olina kumala kulokoka ne tumanya musumba ki eyakwatuza obulokozi kanisa ki gy'osabiramu kubanga ffe tutraininga
gundi ministries zonna oba asabira ku revival church oba asabira wa ife tumutraininga ate okujjako recommendation ya church ye tuba tujetaaga recommendation y'omusumba we n'omusumba amanye nti ddala kwa house fellowship ekutte ku baana bange 5 bagenda kubanga batendekebwa era bagenda kukola omulimu omulungi ogw'okubuulira enjiri kakati atali mulokole nga yandetaaze okutrainingibwa mu bino ebirala ebyemikono ye mumwetaaza bisaanizo ki atali mulokole yeetaaga okutraininga bino ebyemikono yajje buzi n'omulokole yenna ajje buzi bw'aba ayagala kutraininga ajje buzi atendekebwe alitwebaza aligamba nti mu butuufu musumba Kavuma we bale kujja meya w'abantu ekyo kyekimpisa meya era bagamba nti olina okwesimba kubanga balabanga omutima gwe nnina mu butuufu gwe ogusaana okuweereza abantu kubanga nze ndi muweereza w'abantu kati omulabi ku ABS TV ng'omusibula bakobaka bw'omuwaayo abantu baffe mbagaliza Christmas ennungi ateerera n'omwaka omujja gubabeerere gwa ssanyu ate naawe agamba nti omwaka guno nga gutandika neetaaga okusabako ne musumba Kavuma Isaya service yetagiteekese sate fast wabula tugiteeseteese nga lumu ennaku z'omwezi nga lumu essaawa 10 tugenda kuba ne miracle moment nga tusabira abantu okufuna ekyamagero ekisooka nga bayingira mu mwaka n'olwekyo Miracle House Fellowship ennaku z'omwezi nga lumu essaawa 10 tugenda kukuŋŋaanira ku lujja lwa Miracle House Fellowship tusinze Katonda tusabe Katonda olunaku olusooka mu mwaka olwedde kiba kyamagero ekyo tugenda kukisabira tugenda kukusabira emirembe gya Katonda bonna n'ab'emirimu egy'enjawulo tugenda kubateekako emikono tubasabire babeere balamu omwaka ngonna gugweko nga tebafunye kirwadde kyonna Katonda akimpadde omanyi nze nafa nenzuukira Katonda yampa ekisa yantuma bino byenkola sibikola ku lwange mbikola lwakuba Katonda yantuma naye temulowooza nti bino mbikola ku lwange naye mbikola lwakuba Katonda yantuma n'olwekyo bw'ojja jangu mu mikono gy'omutume wa Katonda omanye nti ogenda kufuna Katonda kyeyamutuma ddala kigenda naawe kukubeerako ogenda kubeera n'eddembe osinze Katonda mu kitiibwa kye mazima ddala otendereze erinnya lya Mukama. Amina. Abagalwa abalungi nga mmaliza programu zemu okujjukiza nti olwaleero jangu wano tusabe ffenna ofune akatunda ate ku Sande era jangu tusabe ffenna wano ofune eryenvu okuva mu mikono gy'omusumba Augustine Yiga abizaayo. Abagalwa musibe bulungi mweraba. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Zijukira wena veyo munange ememe yatabuka lwena suleyo kyo kituufu waliwo ebyasoma nze wena veyo mukwano embeera yatabuka ndowooza kagwa kyokka I told you I'm not in my 7 days kyokka nogaana ndowooza kagwamu wena veyo nememe yatabuka ndowooza kagwamu
ndowooza kagwamu ery'ebbumba teriva wendi ndowooza kagwamu kyokka I told you I'm not in my 7 days kyokka n'ogaana ndowooza kagwamu nsiiba nebase ne mama mbuuza Shakira obadde ki era mbeera mpanda ne tata buuza omwana yalidde biki mbeera mu